omuntu yenna agateekayo agenda. Wiiki ewedde twakulaga engeri okujjira kw'amazzi mu nnyanja Nalubaale bwe kukosezza abantu abali okumpi nayo. Abamu batuuse n'okusendebwasendebwa embeera okwamuka ebitundu bino ne babaako we bajjira nga beewogoma okwewala obusungu bw'amazzi gano obweyongera buli lukya. Tanzania y'emu ku mawanga mu East Africa ekirwadde kya COVID-19 gye kyejjirisiza nga kyakakwata abantu abasukka mu 408 so nga 16 bamaze okukkirira ewa Ssenkaaba. Olw'okuba ebizinga n'emyalo gy'eggwanga lino egimu gisalagana ne Uganda, kati ab'ebyobulamu baagala abavubi mu bitundu bino bakeberebwe okwewala okusaasaanya ekirwadde kya COVID-19. Abantu abava eri across bajja ne bamikisinga n'abantu baffe ate nga tesobola nakwawulamu nti ono yavudde Tanzania ono waffe. Dr. Diana Atwine ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde yalambudde abakulira ebyobujjanjabi mu ddwaliro ekkulu ery'e Masaka naddala wajjanjabirwa abalina ekirwadde ki COVID-19. Emyalo ono gy'ayagala abavubi beekennenyerezebwe kuliko kasensero ogusangibwa ekyotera ng'eno wali abavubi abavaayo ne bajja e Masaka. Ku mbeera y'abasawo, Dr. Atwine ategeezezza nti bagezaako okuteekawo ebifo abasawo abajjanjaba abalina COVID-19 we basobola okusula mu kifo ky'okuba nga baddayo eri ab'eŋŋanda zaabwe. Nga tetwagala abasawo abajjanjaba abalwadde wano baddeyo mu maka gaabwe kubanga bajja kuleetera in case wabeerawo omuntu alwadde ajja kutwala obulwadde awaka. Mu kiseera kino waliwo okutya nti abantu amazzi be gaagoba ku myalo omuli Lambo, Kachanga ne Kisuku mu ggombolola y'e Bukakata bali mu ngeri y'omugotteko ekisobola okuleetawo obuzibu. Zaako kubagamba abantu babeere bize bakole ebyabwe n'ebintu by'okweriraana tukoleki babiveeko. Tuwona omugotteko guno tufunayo ku kifo ekirala kuba kati ndaba tuli ku mugotteko. Bano abakulembeze mu kitundu babagumizza. Abatalina bulwadde buno obuki nja kubakkiriza mu buwandiike bakole batya kubanga embeera esusse obwaki oba omulamu. Baliko n'emmere gye babagabidde egira ng'ebabeesabeesa.